Mwase mutano batayi mwenna abali okwetoola enseno nabulamu amawulire gaaga nagafudde ku social media obukolo mmono obusolosolo twala tugende nze mutukuvu. Ng'ensi yattu ekyagenda mu maaso n'okungubagira Ssegirinya Muhammad yebbajjo events kiriya process awonedde watono okulyebula bafuutu soja abadde beekanamya obugu nga baga nti onno yandiba omuyampi Lwondo atasaanidde wadde okwesaza ku mulambo gwa munnaabwe abadde comrade omulwanizi w'eddembe. Abakungu bazoona ne Ssegirinya afudde alina ennaku nnyingi ku mutima. Ekisa Ssegirinya zibadde nkweza ffe n'Abaganda n'abeefuula tetumwagala nnyo nga tetumukola ki? Tetumwagala. Njagala muwulire amazima gano nti gavumenti ekoze kinene okutta Ssegirinya naffe tuyambye nnyo gavumenti okutta Ssegirinya olw'enko ze tulina. Njagala mukkiriza mugane Honorable Ssegirinya afudde lwa nkweza ffe kwefuula bamwagala nga tuffe tetukola ki? Yafudde ennaku ssatu abantu bakubye ebipande. Buli omu akubye ebipande bwagenda kwesiba Honorable Ssegirinya. Nkimanyi mwakooye. Nkimanyi mwakooye. Ogana sijagenda sikuwandiise. Nkimanyi mwakooye. Oli ku Shalom Television Uganda. Twejjemu enkwe ng'abadde Uganda bwe tuli wano. Nemunaawogana mutya, nemunaakola ki? Temujja kujjako Museveni nga tukyalina enkwe. Nkimanyi abakozi b'effujjo wano bangi. Temulina gye muyinza kunkola kamabulire amazima. Zendeseko kamera mwokese oli ku Shalom Television Uganda. Honorable Ssegirinya. Njagala omuntu omwana nkuba akacupa leka. Tewali agenda kunzita. Tewali maanyiga abantu bali bayaaye. Bano bayaaye ndeka njogere. Okuba akasigala mulwana bulwanyi. Era omusigala bwe twegera okuva ku makya. Bano abantu ababiri abasatu ne basobola kunzijako ki? Omulamwa. Nze mbadde n'Honorable Ssegirinya. Television Uganda. Era temulina gye muyinza kunkola wano. Abantu abaagala tukyuse enfuga embi tolese akabalira ag'empisa tuvenga mukolaga empisa embi n'obwoganyi. Bingi ebyayogeddwa mu lumbe lwa Ssegirinya ebikikinike abandi nga baga nti gavumenti ya Museveni emusse n'emujjambulamu bw'ensi eno wamu n'omukungubazi omukulu era nga ye mwogezi Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okukinoganya nga Ssegirinya wattiddwa gavumenti wamu n'okwogera ebikikinike enkumu wamu n'okudobonkana. Ssegirinya lwamulonda Ssegirinya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe alesa ambulensi agenza azimbye eddwaliro akoze atya nemuyita Ssegirinya ne mugambo waayo sente ezo zijja bantya ndi Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente bampadde n'asabye sente ate n'ez'emmotoka zennyina ogulamu emmotoka akoze ambulensi akoze eddwaliro akoze eki asusiza kabampaani alinga ayagala otufaananya obubi. Kinajjukirwa nti omugenzi era nga yali nabbi omulanzi ddala amanyiddwa nga Isi Majaja Ichuli yagamba nti Ssegirinya n'alanga nti yeesoze ekibiina ekya Nuupu ekifuuse ekiddukiro ky'aboonoonyi yandigenda ate ekifa mukokko bakira ekitumutuusa n'okufa mantambutambu nga tewali ategedde ensonga ntuufu esse Ssegirinya. Mu kisinde kya Mukama waffe Yesu awo nga abasajja bagusitudde bakkirira mu mmwanyi. Ssegirinya isolated. Ssegirinya you are isolated ku parliament nkulaba bazaake bakwewala bakutya kubaawe bagezaako ne bakwewa Ssegirinya oyina amaanyi mangi mu population kati balina okuganeutralizing osigale ennomo kuba wali owambye Mukama waabwe. Ebyo nno nga bikyali biteggwangira ya Uganda lisuze bulindaala ssaako social media olw'abaagalana abavudde mu mbeera ne basoowagana ne balaalika nga bagenda okutobulya enkoko nti omu n'awera nti agenda kuta ekibbuuti kya munne ssaako n'enkudi ku bbeeyi dondolo. Ko bakabakakodda mu matako yonna gwe ng'omanyiira bw'alinga nga yayitako timba kisira mazigambwa. So demugamba stop. Mwabadde muwagawa kati nange mundeke kati njagala ave gyali ajja abeeko kyankola yagambye okupangira ababbi yagambye okuta nuduzi kyogamba busolo ki bwogenda okuta obwange bwabaka azini obusolo obwantu yagala kuta nuduzi tebuba busolo kati kyogamba obusolo bwogenda okuta kigenda bakipya nnyo abantu bagenda mukwano susu twamulabana
omwana w'obuwala ayogerwako afuddeyo ne yeesammula ebyogerwa nanga nti ye mulamu nti era yeekebera buli kaseera nti bino byonna ebyogerebwa omuvubuka amanyiddwa nga UBS byandibanga bya ngeri ya bukyawa bukira eddogo. Tosava mugamba mbu nyina siriimu. I'm so sorry, Sophie. Banaga yo gye byonna waali bikoze naye n'otagamba mwana ono. Tamale emirundi Junior ekiro ekikeso olunaku lwaleero. Tamale emirundi Junior ekiro ekikeso olunaku lw'omukaaga n'abya ensonyi n'avuga ekimotoka kiwazinda baki UVV 26 enkola enkadde ya Volkswagen n'ayigirawo ku nga ye Masagga wali ku Share Spice Dan Namukwaya yabadde ku Serena Hotel. Katonda wange Baba Jonkes baguddewo ekigwa omuyimbi omungi ku Saasira Catherine bwajjuzizza Sheraton Hotel n'ebooga olwo nno ekiniga n'ebinyiizo ebitagambika ne bitaba abawakisi ba Kyagulanyi Robert Sentamu. Kusaasira yasitudde abwanvu n'abampi n'alyoka abakuba emiziki emikadde Mungu n'afata abaali olwo nno nga ne mukwano gwaffe Kasuku Semanengene naye ali wali alikunyenya kugaliba enjole. Owuliriza amawulire obusolosolo bukolomonto atugende n'ebirala biringa ebyo nga bikutusibwako Hamu Stadium Nakivubo nga bikutusibwako bannaffe abannema National Environment Management Authority, Wumukat School of Journalism and Mass Communication, era ng'osobola okutufuna ku social media handles zaffe okuli mutukuvu TikTok, YouTube, wabone Facebook ne ku 0704 24 92 nze mbasiibudde.